Nga bulijjo eno y'embeera y'obudde okuva mu kisonga ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga. Akasana kakyagendera ddala maaso n'okumemula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga kino kiva ku mpewo enkalu ezikuntanga ziyita mu ddungu lya Sahara ekiviiriddeko n'ekifu kye tulaba naddala mu biseera eby'okumakya. Wabula lunaku olw'enkya tusuubira akasana okumemula naddala mu bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono so ng'ate ebitundu ebimu mu bukiikaddyo tubisuubira akasana okwakanga bwe kakubakubamu nga n'ebbugumu tubisuubira okutuukira ddala ku degrees 33 eyo mu bukiikakkono so ng'ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 29 olwo mu nsozi ez'e ebbugumu tubisuubira okutuukira ddala ku degrees 26. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Dubai ne Barcelona tubisuubira okuba n'akasana nga kememula so ng'ate Kigali ne Cairo tusuubira akasana okwakanga bwe kakubakubamu nga ne mu Tokyo tusuubira oluwandagirize nga n'ebbugumu li Kigali lijja tuukira ddala ku degrees 29. Ebe tusobodde okufunirayo okuva mu kisonga ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde okufuna ebisingako bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga gulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo. Nze Agnes Nalukwago nkwagaliza wiiki ennungi, ssuula bulungi, weeraba.